Nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala ganto ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atikwo masira Omulungi ali ku Delta TV nkwaniriza nnyo nnyini ddala nennyongera ddala okwebaza nti wabali nnyo webali ddala ate ekyo ky'okoze olunaku olwaleero kansubye nti munange oli bulungi nze nasaliridya program ebintu bizibu olunaku olwaleero tuli n'omuvubuka ayitibwa Mugisha Michael ayina obuzibu mu kugulu kwe oba ku kugulu kwe ayina obuzibu wabula yasinga okumanya kiki ekyamutuukako okuba nti ate tasobola kutambula bulungi n'okuba nti ate okugulu tekuli mu mbeera nnungi nsaba tumweyungeko atubuulire byajja bitya biri bitya n'ebiringa ebyo Delta TV tovaako saba nsanyusa okulaba nze Mugisha Michael nga webigambye nafuna obuzibu okugulu kwalwala bulwazikuuka kwakola kutya kwalwala kuuka kwatandika kenda mu 8 watandika meddi kenda mu 8 9 kenda mu 8 ng'olina emyaka emeka ndina emyaka 22 ngamba mu 9 kenda mu 8 olina emeka ndina emyaka 12 kati kwatandika nga kuzimba nagenda mu lwaliro ne bagusala ne bajja amasira ne banyanyaba ebbanga liwera ng'emyaka 2 n'ekitundu nekubanga okuteredde bangamba ngende mbere waka nga ngenda mu kiliniki nga bakola dressing kyeterera naye kwamala nga akuganye nenzirayo nibanjanjaba ne bamugamba n'obulwadde babuyita osteomyelitis chronic kati gene waka mpurira omuliro nempura n'ebintu bikora bwebiti mbuzuzoturo bakamala myaka 12 tugende mpola walina emyaka 12 wali obeera luddawa wali obeera naani nali mbeera Kisoro ewaffe nga mbeera ne brother wange neno gye mbeera mbeera naye mbeera Kasubi kati tuddeyo nga oli Ekisolo ku myaka 12 wali osoma right? Yes, nali nsoma ng'oli mu class P4 okay P4 osomye wakeera ku makya ng'owulira pain kyali kitya nakeera ku makya nga mpulira sitambula bulungi nga nsanyalati nekutandika nga kuzimba mporampora nempulira omubiri gwonna nga gunyokya awo nentukiyisira n'obusituka nebindema nimbera nga nebatsi mu nyumba olwo olunaku lwewawulira hayiso naku nnya ngamba olunaku olwasooka kyali kitya natandika nga mpulira ndi nga sinyalati nga sitambula bulungi bwe bwakya kwatandika nga kuzimba nga nyiga bweti ng'okunyikika nnyo nga kuzimbye kwali kuzimbye nnyo nga nyiga bweti nga mpulira olugalo lugenda nnyo nga wagonda ddala kati hayitawo nnaku 3 n'okwogera nga sikyawogera era ng'ompulira omuliro mungi nnyo ddala awo bansitula ne banditwala mu lwaliro nakeera ku makya nga ndaba ebiwundu nga bansaze nga tomanyi nti bakusaze nali simanyi nakeera nga ndaba ebiwundu bingi negumba nga ndiraba nga wakayitawo bbanga ki hayisewo nnaku nnya olunaku olwasooka okwata ku skin owulira olugalo lugenda nga kuzimbye walumalako otya olunaku olwasooka wasoka nalumalako nga mpulira naye nga mpulira ndina ekizibu mu kugulu
nari ntegeera buli kimu naye nebuuza walayi kiki kino nga byansobedde natandika okutegeera nga bulwadde ngaayisewo ennaku 2 okuzimba mpolampola. Kati your first day bwe walaba kiki kye walowoozaako? wabula saategeera kuba nali nagenze kusena enku. Wakola ki? Nali nagenze kusena enku navayo nga bitandika kunduma nempulira ndinza kuba naseredde nekumenya kamu oba omusuba gwekanze ekyo kye nalowooza. Okay. Mwali musijja mu kibira? Yes, nali nagenze mu kibira kusena enku. Nakumawo ekiro nintandika kuwulira ebizibu kugulu. Olowooza nti mu kibira eyo waliwo ekintu kye walinnyako because osobola okulowooza ku bintu bingi bingi? Nali ndowooza just nasereze busezi oba olukugwa nkubye nalowooza ebyokka teri kirala kye nalowooza. Kati olunaku olusooka luyitawo oyingira olunaku olwokubiri okugulu kwali kufaanana kutya? Okugulu nali ndaba nga kuzimba mpolampola nabuno bugo nga buzimba obugere nga buzimba. Olunaku gwokusatu buli muntu yena akiraba nga okugulu kwazimbye. Olunaku olwokubiri buli we bwazimba era ng'okyali waka tonaba kugenda mu ddwaliro? Nkyali waka nagenda mu ddwaliro ku lunaku gwakuna ng'olwo omaze okula nti biri serious? Olunaku gwakuna nali siwulira nali sitegeera. Tuddeyo ku lwokubiri. Olwokubiri obugere buzimba neno wazimba. Abantu b'obeera nabo bo nga bakiraba batya? Bali bagamba nti bagenda kuleeta abasawo b'ekinansi basooke bankebere naye nafuna abantu balala babuzi bekonyine bamugamba mutwale mu ddwaliro tumutwala mu basawo b'ekinansi bajja mwonoona. Ngani agamba? Abatuuze nga bagamba mutwala mu basawo b'ekinansi bajja mwonoona mutwale mu ddwaliro rw'ekizungu. Abantu kunaku gwakuna. Kati bwe bagamba nti no bakutwale mu basawo b'ekinansi lwaki balowooza bulwadde bwa basawo ba kinnansi? Anti bantwala mu ddwaliro twali balokole nga tebakiririza mu byekinansi bali balooza bajja kebera abazungu batugambe ekiriwo bamaliriza nga tebatugambye nga basaze busaze nga bajjamu amakisira. Olunaku olwokuna mbadde nkyali ku second day ku lunaku olwokubiri mutegedde lunaku ki lwe bagambirako nti baleeta abasawo b'ekinansi? Lwali lwakubiri oba olunaku olwokusatu? Lwali lwakusatu. Lwali ekugulu kweyongedde nnyo nnyo nga mpulira ebbugumu lingi omubiri gwonna. But tewaliwoko ka treatment konna nti oba bakuletedde ku pain killers baba balina kintu kyonna kye basize kugulu walingawo nga tebali kyokozesa? Teri kirala kyenakozesa. Wali osaba busabi? Nti ogabye muli balokole? Twali balokole nali nga ngenda kusaba mu kyaki era nga mbeerawo mukadde nga nsaba Mukama nyamba bino biki bintuuseko nange kusaba mumponya naye byokka. So ku lunaku lwokuna ozukwa ku makya saategeera olunaku lwakuna naye nga sitegeera nategeera nga bukedde olunaku lwokutaano nga ndaba ebiwundu bansaze. Yes, awo nategeerera nti bansaze. Otegeera nti no bakusaze abakutwala mu ddwaliro mboozi ki gye bakugamba ekyaliwo? abantu mu ddwaliro bangamba nti waliwo walwadde nnyo kati omuliro mungi ng'ebbugumu lingi nga tuyogera nga apomawaawo nga tutambula tetwakolesa mu ddwaliro bakujanjabe ekyo kye bangamba naye nga mpulira obulumi bungi nga ndogera mpolampola ndogera ng'ebigambo 3 nendekerawo wandiba nali ndi kutegeera nali sisobola kwogera kuba nali ndi mukuwulira obulumi bungi. Okay, so obeera mu ddwaliro omalayo bbanga ki and abasawo babategeeza kiki obulwadde bali babuyita batya awo bulwadde kyekyabuleeta? Wabula abasawo tebantegeeza obulwadde bo kenyini bali bangamba bakubanija bubi. Bali bangamba bakubanija bubi. Olya bubi? Kye basawo bali bakungamba
ati ndya bubi mchafu biki tebangamba obulwadde bwenyini obulwadde bamungamba ngangenze mu rwaro mundu gwokubiri bwebangamba nti eno bayita osteomyelitis before osteomyelitis wana cheche bakugamba eno njagala enjo bakugamba nti wali olya bubi oba buchafu oba kiki dyali dwairo ki yali murago mwava ekisolo twava ekisolo tugenda murago mwene Kampala ne bakugamba nti olya bubi twatukaongeza nebangamba nti bamingamba nga namaze terera nga bamaze kunsara ono obulwadde bwava okulya bubi kibangamba ne bakugamba nti ndya bubi olya bubi bakubuuzaako ko emmere gye mwalyanga abayo sabo bakwasa ebintu bingi bali bambuuza nti ndya biki ndabula ndya bumonde emicere bijanjalo muwogo ebintu nk'ebyo bangamba kyava okulya bubi naye abantu abali obubi nga bangi kitegeeza nti bagenda kulwala obulwadde amagulu gagenda kulwala bo babeera nga balowooza okulya obumonde okulya omucere okulya muwogo zebakingama naye sagikiriza nanze balowooza oba owulira bubi nawulira bulungi azin okuwulira nti boogedde nti olya bubi oba bamininga kintu kirala gwe notwala ekyo nayitwala kubanga bagana kungwama ekirala kiki kinyini kyebangamba nalowooza ti obulwadde balinze kubanga tibabulaba nebangamba ekyo nga basawo banjanjaba okumala ebbanga nga bigaana nga amasira agajja nga tegalekerawo batuyisira ne bankowa mu ddwaliro banyini nebangamba genda waka babeere nga bakolawo dressing emyezi ibiri okugenda kubanga oteredde nagenda nebankola dressing nga nine kuddagala nebigaana so kati bwe wali emulago bamala okusala ozukuka ku makya bakubulidde byonna ebyaliwo emulago wamalayo ennaku mmeka nga ni mu ddwaliro banga then myezi 7 nga bakusazeeko ng'oli awo nga bali kunjanjaba nga bankuba empiso nga bampa eddagala nga bakola dressing bali mu ebyo nga banteekamu ne ku kigo nti kiri kyeru isimenti kinga gisimenti kyeru okuva wano kutuuka wano kiba kinteekako ne basigaza ebiwundu negumba naye ndiraba munda egumba nga bateekako mugundi gozi munda ne babikako ne bajjamu enkya baddemu ne balongoosa babalamu ebyo byokka ebirala bali benkozeeko kati myezi 7 ova mu ddwaliro wavaayo nga because kati tukulaba okulugulu kukyali kulwadde bitambudde bitya ovaayo nga ddala bakugambye odde waka ogenda kuwona nyumizaamukawo kati nali mulago bangamba kuno okugulu bakuyita osteomyelitis egumba lyavundira ddala era liri chronic kyetagisa okulijjamu oba bagende baliyuzayuza balaba bobe nawona nebangamba kigenda kwetagisa $6,000,000 n'emitwalo 47 bangamba gendo zinonye naye n'empapula ziri waka naye rero tugende mpola bwewava mu ddwaliro tuddeyo ogambe nti kugulu kwakuluma 1980 89 batandika 28 batandika 28 2008 nze nali n'emyaka 12 2008 2008 okay awo gwe kwatandika kulwala 2008 nogenda mu ddwaliro nomalayo emyezi 7 kati wamala emyezi 7 awo webakugambira nti no beetaaga ezo sente kati wavaayo eri emulago ng'oli bulungi kati mbulira mu kaka kaseera navaayo emulago nga tintereddemuko nga ndabika ngagenda kuwona nebanga bagenda nga obeere ngaokola dressing onywa n'eddagala tukubadde okyatereera dressing bagikola ebbanga endaba nga biganye okuwona nenkwata olugendo nendayo mu ddwaliro embanga bino byagana nembalaga empapula then nebanziza mu ddwaliro
nibanteka kuyitanda nibaddemu nibansala omundi gwokubiri mwaka ki ogwo oba mu bbanga ki byali 2016 Okay. awo nabeerawo emyezi 9 mu ddwaliro kubanga okusooka basaza wano ku bbali bakola batya okusooka bali basaza wano ku bbali nga bajanjaba okubiri ne basala wano mu maaso wano okusatu ne basala wano okuva wano kutuuka wano nawe bazibu ne bangamba ng'ebyo basite kungamba nti era olya bubi genda bangamba genda babere nga bakora dressing nibanteeka nokutagala nga ndawaka nga bakora dressing ndawaka buli lunaku awo ne begaana nendayo owe bangambira ati gino gye bayita osteomyelitis nibangamba kyetagisa sente miliyoni 8.97 ekumpa tugenda lijjamu era wadda mulago eri gyobakugambira nti no wali olya bubi nagenda mulago paka wenalina bangamba osteomyelitis era bwe ngwawo gijanjabisa egenda kufuka kansa nibangamba ovuddeyo emulago bakugambye bakusimaye bakudressinga esimanyi bakole biki olwo era waddayo eno mukyalo wadda Kampala ndi Kampala nakolaga ndi Kampala wali watandikira okulwala wali mukyalo ng'obeera nani nabeera ne brother wange brother wo nga mubeera wakamweka tewaliyo so brother lwaki yava ekisolo n'ajja ate asenge Kampala ye kubanga nendwalidde eno kubanga wakuba nendwalidde eno nali mulago eno yajja ngaze kumbeerawo bwe yaraba ntandise okufunamu enjawulo ye yanoonya omulimu nakole tandika kutunda engato engoye ebintu ng'ebyo nga tembeeya kyatuviiramu kubeera eri Kasubi brother Mutembeeyi kati mu ddwaliro mwakikwasaganyanga mutebya mwe tebabasabaako kwa ssente bintu byonna byali bya bwerere sente bazidusaba naye balizidusaba mpolampola like mpolampola bati mpolampola buli kyetukoze natugamba leeta mutwaro leeta ebiri tugule kino nakino oluusi ninfuna abantu nibanyamba nibampa ku ssente ninsasula ewamwe gwe ne brother yo kika kibeera kiweddeyo abantu temulinayo bantu bamwe balala balingawo okuyambanga okujjako abatuuze temulinayo relatives teri abazadde bange bafa nti abazadde bwe bafa osobola kubeerayo ne ba anti bo baganda babataata baffe baganda babamama baffe abantu bwe bati tebaliwo tebaliwo sibamanyi tobamanyi ne brother oli ye mukulu right ye mukulu wange naye talina abantu bonna bamanyi bakika okujjako bantu bali awo batuuze just batuuze babeerawo nebabeerawo kati obeera emulago brother yajja yavanga ene waka najja nemwebaka mu ddwaliro wasulangayo wekka we tukajja mu ddwaliro badde yalambeerwa nga tukebaka mu ddwaliro tukali tukebaka mu ddwaliro ne brother natandika luterera nakwata ku ssente zalina nagenda nasubula ebintu byengato nengoye natandika butembeeyi nafunamu ku ssente nagenda nabeera Kasubi mu ddwaliro nagenda Kasubi nanze eno Kasubi gye yapangisa talinayo bantu be talinayo mukyala talina okay so embeera mugirwanyisizza ddwaliro expenses n'ebiringa ebyo mwe waliwo omuntu akeera ku makya nagenda mu ddwaliro kwegamba waliwo ebintu ebijja nga obadde tobisuubira yes mwabikwasaganyanga muti kati ebyokugenda mu ddwaliro buli lugengenze mu ddwaliro bangambira ekiseera kyenkomawo bangamba tujja kukomawo olunaku luno bampawo treatment ndowooza bangamba ojja kukomawo ekiseera kino buli nkokoma mba netesitesi nga ngenze nkimanyi ti nja genda mu ddwaliro leero nengenda kati ebyo ebijja nga setegese basina kyakola ngenda bugenzi
oba tolina kyakola ng'ogenda bugenzi singa era otuba otuuse bw'ofuna ezikutambuza n'ogenda mu ddwaliro bw'otuuka eyo nga tewaliwo bye baagala olwo ng'omalako otya nga waliwo bye beetaaga like bakugambye twagalayo funayo emitwalo 2 mugule kino like bawandisa eddagala olina ogula eddagala bweriti ne bweriti anti bwe bampandikira eddagala nja n'ebipapula sente nzifuna mpolampola zokola ki sente nzifuna mpolampola nengula eddagala otya anti ngenda ntambula nga nsaba buyambi ku bantu okay tuddeko mu kyalo bwe mwali mu kyalo embeera yabayisanga etya embeera twali tubeeramu twali tulima nga tulima monde bijanjalo obimanyi byo mu kyalo nga tulima buli kimu kyonna kubanga twali negundi twali n'endimiro abazadde bakafe balekawo twali tulimamu era twatundamuko ne banjanjabamuko twatunda okutaka ne banjanjabamuko nezigwerawo nga sinaba kubona embeera ifyo yayibeera by then we mwatunda sente meka era mudwaliro bali babayita za sente meka ekyabawaliza okuba nga mugenda ne mutunda ku ttaka mu lwaliro bo tebakola tagisala bagambe ati mu lwaliro tebagamba ati mugenda kusula sente zebweziti baali bazisoloza mpolampola buli baguza eddagala ne tusasula mpolampola ettaka twali tunda miliyoni 3 miliyoni 3 mwatunda miliyoni 3 ttaka jesi ne mubeera nazo bwebeera nga balina basabeyo omutwalo 2 nga mutolako nga musasula mpolampola nga tuziryako bwe bityo kati bwe mwava mu kyalo ani ali mu kyalo tewali mu kyalo tewali muddangayo nakulima akujjako ennyumba mulimu alimu naye abeeramu naye tasasula abeereramu bwerere goloza si kyabuvunaanyizibwa okubanga muddamu ne mulima tulimaayo tebiri mu sente sente weziri naye tayinza gendayo ngalime nga ndi wano no kyeŋŋamba musobola okukwata abapakasi ne mubateekayo ne babalimira ne mutunda ne mufuna sente ne bakujjanjaba twagikola kubanga ali mu kyalo kibi nima emiti aba omusolo mungi si walungi omuntu setenza pangisa sente nyingi kujjako awo twatunda wewaliwo mu sente ate awalungi omwatunda mwali mulimidde twali mu kulima nga tukola buli kimu tulya mu sente era twatundawo asigala awo abantu tebagalawo nnyo so kati obulamu bwammwe brother waba tatunze ku ngatto zasuubudde kitegeeza temugenda kufuna sente zigenda babeezaawo ziba teziriwo bwaba tatunze okutako nga tuzeeri mu kyalo netukola emirimu egyo mu kyalo mirimu ki emirimu egyo mu kyalo oyinza kulima magana nopagasa nebakuwa sente ate gwe tosobola kulima kubanga oli bwoti kiba tegisoboka Delta TV program Ebintu Bizibu baradde waliwo yagamba ati naye nassali abaradde nga tebakumenya oba tebakola batya neŋŋamba nti era byebyo ebizibu biri mu ebyanjawulo so bingi bituuka ku bantu kati ono Okugulu teyalwala wabula yakenda ku makya nkoze ki nga just kuzimbye bonna abasaba bye bamugamba babimugamba wabula tutuka kaseera nga twagala otegeere kyekyaleeta kino ate era bwe tumaliriza tunoonye engeri gye tuyinza okuyambamu omuntu ono tugendagendako mukuwummulamu Mugisha ayongere ddala okunnyonnyonnyola bwe baava mu kyalo kubanga ekyalo kibalinga bakisuula obulamu eno e Kampala gye bajja babajjanjabe bubatambulidde butya atugambye nti brother Mutembeeyi bw'aba tatunze ku ngatto z'abasuubudde kitegeeza tebajja kulya oba kitegeeza n'eddwaliro tebayinza kulisasula jjukira nti Okugulu kuno kwalwala alina emyaka 12 paka kati akyabonaabona nako kati omulemu
tovaako. Nanga abakusibudde naye bbalo eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole ki naye onoonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira embeera tempisiza bulungi n'akato